ali mu kwegaana okufaako fye ate nga kituufu si yeye. Wakikakasizza nti si yeye? Ye si yeye. Lwakuba nti ekikolwa kyo kyono wakalukira. Naye abasajja abo babulirayo bonna. Amabina gaali mangi. Amabina omuntu n'abulirayo yenna. Banna Ekyokulala wakiyadde agakuwombera mabega. Teyadde mabina. Teyadde mabina. Ago gabadde ki? Ago gabadde mabina. Lekeraawo. Ago gabadde mabina. Amabina kyali kikomera. Kyali kikomera. Naye President yagamba the mouth is for eating. Ne banna. Nyamu lwakuba kyata specifying eating what? Naye banna nalabye ka video. Pazo babanga yeggwe mu ako ka video. Oli muka ensi olwanye nayo. Ayino bwe batwe babeera nga bali ku bishuga mami. Ne banna. Ayino okukinoonya emisuwa we giri. Agikwateko baati kite feeling. Nandezo obuzibu ennafunye buli bumu nti awali sensitive muko. Yadali yaki. Nagamba Shalom n'entambi nti bulijjo bemba nnyonnyola abayimbi nga bwe bafaanana nooza mubalabye. So tewaliwo nsonga waki munyiiga. Kuba Bruno K ne Lili Pazo baali bati. Era nga Bruno K naye ayogeza maanyi. Banaye sente zeezo. Nenga ate kyeki tukaayanya ssente. Sente tesikyankaayanya. Okitegeera. Kati awo abantu basigala nga bakuba emimiro. But of course because bano baali bagasse omuntu adafunye miliyoni ennya bw'ofuna ettaano. Of course buli omu n'asolvingako ebizibu bye. Ne tusigala nga tugenda mu maaso. Ne mbaga nti people make money. We shall all make money. Kati Junior basukka ne bamuwa ssente ezize. Ne bamuwa ssente z'omukolo. Kati kye naddamu owulira awo nze be nayogera ne Pazo. Pazo era ng'amaze okwawukana ne Junior. Kuba problem yonna eri wakati wa Pazo na Junior. So kati be natuuka n'enkoowa. Kuba olaba nagenda olaba abantu buli omu alina egoye, buli omu alowooza waakabi. Okitegeera kuba kati olaba mubeera mulinda Pazo. Naye ate waliyo abakukkuluma waaki tumulinda waki ffe tetukola kati nga nze ntandise olabika ng'omubi. Oba okitegeera. Kati ne ŋŋamba omanyi Boyz Domentory teyaliiwo nga Kasuku live etandika. Waaki ntuuka ku ebyo? Era ne ŋŋamba Shalom nkuwadde Boyz Domentory. Ejje ku channel yo bine beekuwaddeyo namba ezikuwe. Kati naawe tunoonyeeko. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Eddeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.
official najo sinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Ono yenna namufune amannyo nga gakuluma olira sayidi emu ebyokya oba ebinyoga nga bisannyalaza amannyogo nana agenda kubanga ate akuyambako. Genda mu pharmacies, genda mu drug shops, genda mu supermarkets ojja kubanga ate omusangamu ate obeere nga ate weeyagala oyenana herbal mouthwash. Kale baagala okutambulamu okugenda mu ggwanga erya Canada bannaaye byazzeemu conference yaffe era yaliyo omwaka oguwedde eya substance abuse ekomyewo era details kweziri okusobola okubanga ate ofuna invitation yo ate nosobola okubanga ate ogyetaba mugenda banga mbawa details mu maaso awo musobola okubanga ate mutandika okwapulayinga mu kaseera kano. Naye abaagala okutwala abaana bannaye ku Brain Parents Day and Boarding Primary School nabo bakyagenda ddala mu maaso okubeera nga ate bawandiisa abaana. So enamba y'essimu ku screen okwo gendayo obeere nga ate otwala abaana. Nkwaniriza ate olunaku olwaleero tuli mu kumalako mwezi, usually tuba tumalako omwezi mbeera ne Kasuku wano birthday boy akyafunira ddala ebirabo bye kyafunira ddala ebirabo bye ate tubanga tutuna mu nsonga otya gye ndi ssebo ogamba otya musana gwe mungi omusana gulina enjaka gye gwakamu baaba naye si ya buvunaanyizibwa era nsaasira ab'ebiwalaata bannaaye weesaasira kuba olina ekiwalaata oba omalako mmale zange mmalako mmale kati waki gwe sayimu kawalaata bannaye hafi ali atya gyali mulamu mulaba figa yagizza engulu yali yalagawo ayina we yali agejjedde awo ejeemu nerewano ng'ebbina lyekwese mu hips ne wano ndabe gundi ye ne bannaaye no n'omulimu gw'okukola omubiri bw'ava kumpa ate n'agenda mu jiimu ate awo kyalina okukola singa alaazaamu nange waliwo we natuuka nga oluva ku mpewo nsooka kgenda awo naye kati ekyo kiraga nti ebyokukola ndowooza talina bingi naye ayina wine shop sikyo edduuka ayina ne band restaurant ayina band restaurant wa olaba wano ng'oyambuke wa Shiba awo we yakoze oba naye ebbaala kati va ku Starbucks buuka block ya Starbucks tali ku mukono gwa Starbucks naye ku kikubo kya Starbucks kakalina kw'osookerako on your left bagiyita sitting room. Abawala abamu abo mbaagalako kimu haswa bagikwasizza maanyi yesi ebyobakwana bijja bbaamu naye nze omanyi nagambako omanyi nze nabeerako ko ne bamalaaya nga mikwano gyange naye nga mbagamba nnyo nti bino bw'ofuna ssente z'ofunye genda otandike ate ekirala baako kyokolako naye kati tulina abawala bangi bamulya ye n'abeerawo n'alowooza mu kumulya buli kiseera bwe mujja okukola ki naye obusolo butuuka ne bukaddiwa okimanyi ekyo butuuka ne bukaddiwa ne bulebera kati n'obeera awo nga tekyali ayagala. So abawala beemanyiize ennyo tu invest sente ezo ze mukuula tewali kikwambaza wiigi ya $30 ku mutwe mukalu akwana esente zibagamba bona zirimu ekisiraani nti omuntu yazikolamu naye lumu bimubula Katonda anyiiga nti okozesa kye yakuweera obwereere ate okifunamu akugamba akamukole nange bwe nti era abakifunyemu batini olina kubanga oli mugezi olina kubanga oli mugezi nnyo naye kati awo olina kukozesa opportunity kyova olaba nti of course ekirowoozo ky'okukukwana kirungi naye oyo ayagala okukukwana mulage nti n'okukola nkumanyi akuwa ekirisitaani oba mwejjemu temwejjemu mwe mumanyi naye akuwa bizinensi aleme kulowooza nti wano nange bwe nti kubanga ku nsi ekisinga ndowooza tutawaanya mu bulamu kwe kutuukirira abantu oyogere naye ategere ky'osobola okukola kati oli muwala mulungi olina ky'osobola okukola omusajja kituufu yajja n'olulimi lugudde kubanga y'obwongo bumugamba ayagala kino naye bw'otegeera nti ali mu ofiisi esalawo gwe mugjeemu ekyentuuyo zo tereevu ebyo nno bwe omwezi guweddeko gubaddemu bingi gubadde action packed naye gugweredde mu kyali waffe Pazo ali mu kwegaana okufaako fye ate nga kituufu si yeye wakikakasizza nti si yeye lwakuba nti ekikolwa kyo
so no wakalukira naye abasajja abo babulirayo bonna amabina gaali mangi amabina omuntu n'abulirayo yenna banna ekyokulala waki yadde agakwombera mabega teyadde mabina teyadde mabina ako gabadde ki ako gabadde mabina lekeraawo ako gabadde mabina amabina kyali kikomera kyali kikomera naye president yagamba the mouth is for eating ne banna nyamu lwakuba kyata specifying eating what naye bannaye nalabye ka video Pazo babanga yeggwe mwako ka video oli muka ensi olwanye nayo ayina obwe batwe babeera nga bali ku bishuga mami ne banna ayina okukinoonya emisuwa we giri agikwateko baati kite feeling nandezo obuzibu enafunye buli bumu nti awali awali sensitive muko yadde ali aki awo waali awo wali sensitive nti mu sensitivity yawe eriwo omukono gwe kizibanga sensitivity gy'olina wano si yeemu neya wano ate bwe ntukakakongovule weekanga nnyo kati eyo position eyo singa omuntu waliwo ekinyonyi bwe kiba kigenda okwalula kino ekirina pelikano ba kyekyo bwe kigenda okwalula kyeggalira mu muti bawaakyo n'ateekako ettaka kati kyekikola bwe kiba kituuse okufuluma kiyisaawo ennyuma ne kibikkula bwe kiti ne kifulumya wabweru kaca kati naawe olowooza musenga agamuddiza naye abasajja be baagala nno ekikazi kyankubye amazzi munaawulira nga gonna gamuyiikidde obulwadde obwereere ate lwagala okubajjukiza wannange mpox promax eyazze bw'omufunidde waakwata takyalina maanyi akaddiye mpox akwata ati ava ku kiye kati ngoyo bwali oli gwalina waaba amulina n'amuyingiriza no ku mimwa tosigaza naye annange nalabye ebintu naye nga bamusajja yagambye naye nga beefaananira ddala si yeye tukkiriza naye bwakyamufaanana ekiwoomereze kizaala enkenku naye maama akaana kabadde muli bwana omutwe n'amatu gabuze n'amatu nga gabuliddemu ng'ali bize bakola ebyo ebintu ekyokulala aneenewe nakitegedde ndowooza bano balwana nabo be baseetiza omuvubuka nga ye akabadde ku bagireta only fan page eri oli era ne bwokala buli akalikodingiso simu walabaddeko awo wakati ng'olutalo lukutuddemu omanyi nti Pazo olutalo n'abadde alukulembedde yadde alukotte yakuba ekiyimba kye ne kiyitawo ate Kenzo n'amuwa kali aka challenge abantu balutuulemu ne balutuulamu kakati omupiira kavidiyo kano nga tekannafuluma gubadde nga mu ggoolo 2-5 kati guli ku 2 ku mmeka ku 2 tekisoboka ate si saha yafunye equalizer nalabye saha ninawe namulabye ng'agamba ye tajja kuddamu abo biki I think olutalo in the first place terubeerangawo it is just bonna Lili Pazo ayagala kakasa bagaggabe nti akola asobola ate esaha ndowooza sikyaliko kati saha ndowooza teyamanya nti kijja kgenda paka eyo n'ageza omanyi for some time abadde nga king ng'aliwo yekka nga bw'ayogera yayogera ne kalaka katandika ayimba bw'ayogera kati baali tebamanyi nti kijja tutuuka waawo naye sirabawo nnyo olutalo luliwo bonabona ekibabonyabonya byanfuna buli omu alina gy'awagira buli omu ayagala kulaba nga we wayitawo so but Lili Pazo musanyukirako nnyo baba yafuna ssente Lili Pazo ekirungi kyalina yafuna abagaggabe Amini yategedde Lili Pazo yafuna abagaggabe ate ekyo fenafena kye twetaga mu bulamu ng'olinayo omuntu kwakati obuzuli nga tolinayo wadde na muntu wakwayo bukadde 10 nze mbalinayo abantu bange bangi nga ye ajja kunjiirawo omubiri mu buli mbeera so naye mannaye kavidiyo ako kakyannemedde mu mutwe
oyo omwana nga yagenze n'agwa yadde ng'agenda mu ttano ekinnya nga tekiggwayo n'amatu ne gabulirayo awo omanya nti enkulungo y'ebbakuli ekutte wansi ne waggulu osinze eno Namirembe n'olengerako oli Kampala wansi eri ayina ekikazi kyanfaananiddemu gundi nyamukubuulira nga tumaze banna twegobyegobye n'abantu okoowa nyinza okwogera erinnya wano nga siri eddo ne batekayo ekifaananyi kirala n'alyoka anyiiga n'atukubira amasimu ffenna so sijja kwogera nyakkugamba afuta nti nga yamufaananyeemu naye nga Pazo si ye tutagala okuddamu bane si Pazo naye ekyokulala oba yeeyo oba si yeye byabwe ffe tebitukwatako ffe kasita ekirungi twalabye naye enjawulo eriwo nti gyetwalabye tetwabyagadde tewayagadde agamba bina g'okugwamu n'olemera eyo noba nga ayingira empuku omwana n'amatu gonna ne gagenderamu sabyagadde si bye wandyetaaze nabadde ne Junior wano jjo nasooka kulaba Pazo yali naani ngera naye anyumya wakitayadde yava mu Boyz Domentory naye Emboozi saagira kati jjo nzijja wano ng'omukulu ekyamutanudde senga asidi agamba njagala kutangaaza ku senga asidi nino zo senga asidi tetwamwongedde nako tugenda omumalirizanga sente zezaabatabula Boyz Domentory naye ate Junior ye taliimu mu ssente bezaatabula kuba ye yafuna full but even still after that money we had sought to move past it kati Boyz Domentory ekyagimenya kyali kimu abantu buli omu yatandika okwewulira amaanyi ge we yali okuva ku instance ya ssente eyo abantu tebaddamu kweraba kyekimu kuba nze nzijukira baatugamba nze Amini simumanyi simulabangako simumanyi mpulira muwulire ndowoozamu abo bonna bonna Pazo yasooka kugamba nze ku Amini twali ku ojje awo ku Platinum yali amuwadde emmotoka eno gyavuga nuwo nanagijjiramu awo nanga omusajja ampadde emmotoka njagala omusisinkane biki okitegeera nangamba oba yamuwa n'ennyumba gye yamuwa oba sayidi zeeyo gayaazi oba kyanja abeere nga yeebaka kati ndowooza n'okuzimba yali atandise yali awo ng'abinnyumiza ebimu byali ku kamera ebirala byali ofu kamera kati nagenda okujja nabalekawo awo ko twali tumaze shootinga Boyz Domentory nembalekawo awo naye bangenze kulaba ani ngenda okukomawo nga bagamba waayo tegedde ebyaguddewo wano nti nedda buli omu bamuwadde miliyoni 7 kati abantu be baali babaze Julius teyaliiko ono wa Katolo Bwama ne mbabuuza nti ataliiko anyway kati nze engeri gye nali nti nze nali ng'abakulira minus Pazo ne Bruno K bana balala bwe twadda ku bayi ne bambuuza kati Kasuku tugenda kukola tutya ne mbaga nti tusooke tufune ssente tusooke ku ssente bwe tufuna ssente kigenda tuwe ki engabana ebiseera ebyo Ntambi yayinamukko challenges za ssente ng'omulaba kuba ssente ezo okuzituwa zaali zigenda Zanzibar yes be tumala otegeera nti tize reality abantu buli omu n'agaana okugenda Zanzibar buli omu ng'alaga alina ebizibu bye zeezo babunoke bankwiranga nti sayimo twagala akakadde kamu tukuteereddeko ndowooza nga bamaze zisuubiza kati eyali sigala ayogera Zanzibar yali ani gwe nze kuba I was interested tugende Zanzibar naye buli omu yalina ebizibu bye Ntambi yalinamu awo financial issues ze Shalom yali ayagala kugula mmotoka mpya ani awo omulala kati Junior yataaliwo Junior teyaliiwo so what happens is the next day nze bakeera kunkubira Shalom ne Frank ne baŋŋamba Kasuku ssente zinajja ssaawa mmeka ne mbaga simanyi kati
tuba tuli awo nali ne Shalom oyo nali nani nali ne Ronnie twali tuva kushootinga ku Silo 15 nali bashootinga Nalongo yo Lewis ne Shira Price kati nga nvuga ngendawo bwe natuukawo nga bangamba nno maye kitegedde tebaddewo nti nedda batemye ssente wano Shalom yaŋŋamba ni mu parking nemugaa tebasobola ttema ssente bwe natuukawo mukyala wa Pazo yaliwo ne bano nga batudde ku Sweetland Gardens nga Pazo atandika okunnyinnyonnyola nga ŋŋamba Kasuku ssente tuzitemye konza ate ssente mutemye zaaki omugaga yatuwadde ssente eyafunye gwe baaziwadde omugaga gwe yaziwadde azituwe yaggyeko then nange mwennyini yaleeta ddiiru nange ndyako konze kati ssente meka zisigalawo ti miliyoni ezi nyanya ku miliyoni 7 kati nze be natunuulira Ntambi nendaba Shalom jjukira kwaliko ogundi Julius nga taliko kubagenda ofuna era abo be baali batandika okugenda nabagamba nga tetumanna tugamba ebyo byonna byonna ne mbagamba buli omu yeggyeko miliyoni 1 tugiwe Julius because it's part of us endo abantu tebammuka so nali ngenda kwekyanga nangamba naye miliyoni 4 era namugamba nti nze ssente ezo sizaagala muzisigaze kubanga ndaba tekikola makulu naye be nalaba bano abaana kuba bo baali bakkiriza bafune ne mugamba nti mpa ssente era mukyala we yagenda mu mmotoka najjayo ssente nankwasa miliyoni 4 nenkwata miliyoni 1 nenjiwa Ntambi nenkwata miliyoni 1 nenjiwa Shalom nenkwata miliyoni 1 nenjiwa Shalom agiwe Julius miliyoni 1 awe yasigalawo baddu agiwaani waliwo omuntu nagiwa Ronnie producer waffe Ronnie kuba nali mbagambye buli omu yeggyeko miliyoni 1 tugiwe Julius then buli omu yeggyeko emitwalo aga tugawe Ronnie omuntu aveewo kuba Ronnie yabadde ng'atushootinga omuntu aveewo ne miliyoni 5 n'ekitundu kati be n'abantu nga tebammukaneka so nze be bampeezanga 4 nenzigaba era bwe twamalaawo ne mbaga tugende okitegeera era ne tuvaawo ne tugenda mu sawuna wali ebukotaawo ng'ewaffe ewa sister wa Karokasiita tugenda waawo era sawuna yange Junior yaginsasulira tumala okwota buli omu nadda ewaka of course mama azizaabaamu naye nze nagamba Shalom ne Ntambi nti bulijjo be mbannyonnyola abayimbi nga bwe bafaanana nooza mubalabye so tewaliwo nsonga waki munyiiga kuba Bruno K ne Lili Pazo baali bati era nga Bruno K naye ayogeza maanyi banaye ssente zeezo naye ate kyeki tukaayanya ssente tezikyankaayanya okitegeera kati awo abantu ne basigala nga bakuba emimiro but of course because bano baali bagasse omuntu adde afunye miliyoni 4 bw'ofuna 5 of course buli omu n'asolvingako ebizibu bye ne tusigala nga tugenda mu maaso ne mbaga nti people make money we shall all make money kati Junior baasuka ne bamuwa ssente ezize ne bamuwa ssente z'omukolo kati kye naddamu owulira awo nze be nayogera ne Pazo era ng'amaze okwawukana ne Junior kuba problemu yonna yonna eri wakati wa Pazo na Junior Pazo Junior yava ku oba yali alien skin oba baali bakaayana biki waliwo baali bakaayana awo yava ku alien skin actually nzira nasanga bamaze mbeera ntuula Junior nga yeekyanza avaawo Junior bwe baba basibye alien skin jukira Pazo yali akuba alien skin Junior yali akuba alien skin ne bamukubira essimu
order from above zikiza lekera okuba omusajja eyamukubira omumanyi kati ono abannyonnyola kuba be bamugamba nti zikiza balina bye bamugamba in confidence kati jjukira tulina embeera egamba nti nze kankubire sekalaala wano nga tumanyi nti sekalaala omumanyi wekka kati unfortunately Pazo naye yali amanyi bali kwe kubakubira naye nga ayagala laga ono nti naye abamanyi ate era si be bamugamba alimba be yabakubira n'abagamba n'ono byonna byayogedde tiwama mwagambye mugenda nakukolera alien skin beemuti ne beemuti Junior n'agamba nedda tekisoboka kati ate ebintu babiŋŋambye kati abantu bajja lowooza nnina olugambo n'ebisigadde neyeesonyiwa Boyz Domentory bw'atyo naye akaŋŋende nkole ebyange era nze yankubira enkeera n'aŋŋamba I've made the decision, I'm not going to come back. Namugamba it's okay. Era siddangamu kumugamba kintu kya Boyz Domentory na kimu era awo we twakoma. So Boyz Domentory bye byagituukako. Kati of course awo Suna Ben n'atujoyininga Pazo naye n'asigalawo naye kati saawa eno disbandment eriwo nze mwennyini nnyini because one Shalom ayina Shalom 256 naye mbadde nkooyo okwegoba n'abasajja naddala Lili Pazo ng'ate Lili Pazo abadde integral part of Boyz Domentory takwata budde olwasembayo yatugamba ajja ng'alina ebizibu bye teyalabika era beziwera saa 9 nimbaga abana shooting Suna Ben alina okugenda okukola era teyajja ne mukubira nanga ate simanyi biki nange mwennyini yo shooting naye nanga tukole enkeera era n'enkeera teyakola ki ya shooting waayitawo ndowooza wiiki nga 3 for that interview to happen kitegeera so kati benatuuka n'enkoowa kuba olaba nagenda olaba abantu buli omu alina egoye buli omu alowooza waakabi okitegeera kuba kati olaba mubeera mulinda Pazo naye ate waliyo abakukkuluma waaki tumulinda waki ffe tetukola kati nga nze ntandise olabika ng'omubi oba okitegeera kati ne ŋŋamba omanyi Boyz Domentory teyaliiwo nga Kasuku live etandika waaki ntuuka ku ebyo era ne ŋŋamba Shalom nkuwadde Boyz Domentory ejje ku channel yo bine beekuwaddeyo namba ezikuwe kati naawe tunoonyeeko weerekereza by'olina okukola abantu n'obagamba leero tubeere wano ssaawa 6 abantu ne bajja ssaawa 10 olunaku ne lufa wedde osuubira nti ogenda kujja oshootinga wano mala otambula ogende ewala era bw'oba oyagala sayimu Boyz Domentory tugikuwa Shalom agira agikwatamu Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina plot enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705 4M7 993 oba 0753 3M9 461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. So kati of course waaliwo calls nti kati ate tekirabike bulala ne mbagamba Boyz Domentory nebeerako abantu aba. Because you see for me Simon, I'm a firm believer that if something can be done, if you can do something today, you can do it tomorrow. Era nze
nze kati nakyusaamu sikyesiba ku bantu nze nzikiriza Simon nti bwe mba nasobola otandika YouTube n'omwana gwe nakolako naye website edda ne tulemagana nga lwo sente ezizze ayagala 50-50 mugamba wa designinga nze noonya content on a daily. It can't happen. You did a one off. Nemugamba website njikuwadde dino nagisigning emyezi ng'ebiri kuba gye baali bagaba nemugamba we can't renew nga content takwatagana kati buli kimu era nabe twabeeranga ku ddembe abantu nabagambanga nga bampaana Kasuku ddembe tesobola kubaawo nga toliiwo ne mbagamba nedda esobola ate era basobola okungoba wano and today it is happening. Radio kweri era wabo nawuya wagamba ku lw'omukaaga ate bano abaana b'olw'omukaaga baasusse. So people just have to understand nti we just reinvent the wheel. So bokera kumachanga Boyz Domentory muliwo babiri nga mutuula nga mu curating content gwe mulaba gye sobola okuleeta abantu nga munda mu kizimba bupya ebintu bikyuka. Era process y'okuzimba is now ongoing. Lili Pazo banaaba afunye obudde najja ng'ajja bw'anaaba tafunye ng'ekyo tukireka. Suna Beni banaaba afunye obudde najja ng'ajja banaaba tafunye ng'ekyo tukireka. Shalom banaaba afunye obudde najja ng'ajja. Actually kati Shalom kati akazito kali ku Shalom kuba kiri ku channel ye kati yalina okunoonya abanaakola n'abataakola ki n'abataakole. So that was the problem. Tewali nnyo kirala obulamu ne bugenda mu maaso. Junior bagamba bamukolako olugambo anti kati okuva awo Junior yatidde buti kwogera Lili Pazo naye bw'oba wabadde owulira byayogera pointers ze zaadde ziragaawo. Kitegeera yes pointers ze zaadde ziragaawo because Lili Pazo nze wali mbadde nti bwe bagiraawo bagize nze Lili Pazo yaŋŋambako lumu nti Junior ate akubira omugagga ate biki mbu yali akubira omugagga naye omugagga nga tamukwata. Pazo yaŋŋamba naye kati ate nze olinze namumulaga biki ne mugamba Pazo omukisa bwe guba nga gw'oli gukola ki guleke gubeere gw'oli. Kati ndowooza ku luno bwe baamiitinze because coincidentally it could be possible that Junior was calling Amin yaba meeting last week ku Lwokusatu kwe kuwa Shalom miliyoni 10. Kati kisoboka okuba nga Amin bwe yaba meeting bano n'abannyonnyola one of them n'agamba senga asidi waliwo assa omugagga amasimu anaatera kufa. Because I don't think anyway I've never met Amin. I don't know what he looks like. I don't even know how old he is. But senga asidi abantu bamuweereza mu inbox ye ebintu. So Amin asobola okuba nga ye yamugamba oba asobola okubeera Lili Pazo. Kuba bona basisikanye ku mugagga lately. Naye kati ekirungi nawulidde Junior agamba yabulokinga n'omugagga he moved on. So let life go on. Ku bonna tewali nnyo kiri awo. Katonyo nga tumaliriza kwena wudduka. Abantu abaali balina comment zaabwe ku gundi ku litaani ya ddembe. Bagamba notabaako na Galactico enagozza naye twakulabeka wajjako buzibu oti n'okolawo yinto n'ogenda. Abamu baali balowooza toka n'akomawo ku mpewo. Kati Dembe FM yakomawo. I think when they have new strategies. You see the challenge is now radio eri ku mavivi in terms of revenue okusinga. But even listenership botunuya the recent research eyakoleddwa Uganda Media Marketing Group ekulaga nti abantu balaba TV yekyawawaako social media run for its money. But radio ne newspaper bikiridde. Newspaper yo eri almost non-existent. Radio naye kirira.
Kati, you have to position yourself in such a way. How do I get the best out of my business? Because what I had in the corridors of power, the group CEO and his team in Nairobi had so many questions about bringing back Dembe. Initially, the idea was to sell it off. Naye wano mu team ya Uganda neraga nti esolo gi reviving because botunya MD wa monitor yali kubukedde. At her time there is when Bukedde thrived, the TV most, even the radio. So you get a belief that if she was part of what happened the other side, maybe she can also do it here. So nebasalawo nti tebajja tunda bye nawulira saaliyo mu meeting. Kati oddayo ne weebuuza kiki ekyaggazaawo Dembe luli? Sente. Tasobola kuba ssente yokka. Dembe FM ekyagibonyaabonya kyali kimu. Piddi wa Dembe yali munafu, teyalina character. Musajja wange, he was weak, he didn't have character. Mukomaninga abantu bakulembera mukugira ko. Beyond have command of his post. Okitegeera. Then kati ng'ayina amukulira ate ng'amukulira ye ali bw'ati in terms of experience, connection and position. Kati ng'ate amukulira ayina by'ayagala bikolebwe ng'ate tasobola kujustifyinga lwaki ate ye ebyono by'ayagala bikole biba bikola si ebyoli. So bagenda mu environment nga the intention was to have a Uganda radio. But they didn't know how to run a Uganda radio. At one point, nga twagenda ku Dembe bakolako research ekansanga ne Kololo ku Dembe FM. And I said, these people, are they jokers? Because tugenda ova ku Dembe eri gye twali e Nakasero nga tulina audience gye tulina. Okitegeera? Ey'omuntu wa bulijjo. Fans groups ne bazitta, bino ebivulu bye twakolanga ne babitta because eri twali tukola in just an open environment. Now twayingira a corporate structure. Ng'ebintu ebimu tosobola kumala gabikola wekka. Kyo kimu. Kati problem lya gye baafuna yali ya kickback. At the time, eri be baakolanga eri nga agency esobola obba nga tugenda bawa obulango bwa bbiya bweti bwa miliyoni 7 ne miliyoni 2 gakomawo. Omugagga n'akitegeera naga 2 gabe mugakole ki? Kati wano ate order ino okugendako e Nairobi. Kickback mu company. Otegeera kyega kati kickback ne bagigaanira ddala. Kati abaleeta business nga nabo tebafunamu ne batandika gitwala gye bajja okukola ki? Ofunira. Uganda bino bye bagamba mu smart ratings bya kisiru tebiriiyo. Buli muntu agaba business yeebuuza waafuniramu naddala ezo agency. Era bw'ozirazoogera, oh, we can't work with Kasuku. You know Kasuku, he can abuse you. No! They are working with people who abuse. But because they give them something back, never tia. How do we introduce a kickback to Kasuku? But you can introduce it to me. Yeah, if it is realistic, I give you. Yeah, but uze kola n'abantu olina nga Kasuku ndeso omulimu gwa miliyoni 8 naye emu yange ne mugamba emu yo gitwale. Leero sobola kuleta kwa miliyoni 8 alina ngamba 3 zange anedda beera Kasuku. So kati ebizibu bya Dembe be twavaawo ne tudda ku bakozi. Abakozi baali baluddewo. Emisaala gyali gibaddewo ebbanga nga tejongerwako. Okitegeera. Kati abakozi ne bagetinga used nga balina ebyabwe ebirala bye bakola. Wano batuusizaawo omukolo kuba productivity n'ebeera wansi. So all those factors bw'ozigattagatta. Abakozi batandika aboosa omuntu program inatandika ssaawa 10 najja ku 11 ne bagamba kale katugikyuse etandike ku 11 ate najja 12 nga program okitegeera kati kyegamba nti boss yalina character tosobola kujja ku mulimu bw'otyo n'okyusa golopotsi olw'okubanga me and I don't fire you so they throw you out. So kati problem endala yajja negira ku seruzi ne zigwira ddala zigwa.
kati awe wava obuzibu. Kati ndowooza mu kukomawo balina budget gye bakolerako kyekisooka, ekyokubiri tebaagala kukomyawo bantu bakadde. Kutandika ffe ku ddembe enkadde, ffe bwe twabeera wano. Okitegeera, if you're getting bad of old habits, let them go out, all of them. Zifulume lumu. Kitegeeza bino bye tugamba nti tooka ntooko myaka gye yabalema okubijja gye yabalemesa okudda. Baba ngamba baateeka akuuma awo. Akuuma k'emyaka tebaakateekawo. But of course you see what happens is, era kati you have to employ younger talent. Because bw'oyogera nabo era ba myaka mito. Kati baagala bavubuka. Kati be bamanyi bali kye bakola ki? Kye baagala. So, and I think it's a fair call for them. The only challenge I think right now is kubanga lyenjiwulirizaako partnerships. Abantu nga bye banaakola, they have not yet struck the right partnerships. And I think programming still has a few loopholes. Ejja kubamenyamu, especially boogera finances. Egina wegenda otuukera ebayingire. So, but nayogerako ne head of radio eyo nga twogeramu kino kiri wano kibiki. I think they have the right trajectory. And Batunya audience yange ya Galaxy. Not as per se. Not as per se. Kwa nawulira bagamba 17 to 25. I don't think. But what is the spending power of 17 to 25? Because you know, omanyi olina okwogera n'abantu nga advertise ogenda omuconvincing and those people spend. Okitegeera kye ggamba. Naye nti waliwo media, kati media yange ezo. Nti waliwo media gy'osobola otunda nga y'amaanyi naye nga audience yo tekola ssente naye nga mukombo ekkolera. I don't know. But Dembe FM nze njagala kuba ye yampa platform enene eyandaga ensi. But you have to accept that the time to move on has come. There are people who have not yet accepted. Era bagendayo ne basaba emirimu. Agamba it won't happen. It won't do that. Yes. So era mbawagira abakadde tebazza n'omu. Bajja bamenya. Ina ne ankugudi namulaba ne yafuuka teacher. Ani? Uncle Shafek. Okufuuka teacher atya? Namulaba abayitiramu. Why Shafek simanyi nnyo bimukwatako. Naye but that is the story of Dembe FM. Dembe FM be bagiggalawo. I think waffe jjukira twasigala tutambula. Baggalawo weekend eyo yennyini twasigala tugenda kati mu January ne nfuna essimu ne bampita. Kasuku jangu twogeremu. Nga bagala toka ntokusheddeyo ku Saturday yebeereko. Naye kati nga abasajja bange bagumye. Akasende ne bagamba tusigale ku kino ekyaffe. Because kati baali olwo balina ssente ze baagala. Ng'ate already ssente byemu ku byaggazaawo. Ekyo ne kigaana. Even this time round twagezaako okwogera naye nga ssente okitegeera ne kigaana. So regardless ekyasinga otulemesa abantu abasinga zibadde ssente. Kuba kati twafunako awo amasimu period eyo CBS yatukubirako. Sendi tubeera bubi nnyo tugende kati CBS yo we twalemaganira. Nagamba Sendi nze nsabuka gye nsabukamu. Sijja kusobola mukungu wa Kabaka kujja kuŋŋambako. Okitegeera. Nja kwogera ekigambo kiwawaaze mmengaawo. Ate katikkira nkubiri. Omanyi edda, omanyi mu media management olina omumanya. Twabeerako n'abantu nga olwogera ekigambo ekyawulira kiwawaaza mu studio awo wennyini wajjira. Sokogende mu bulango owa ekyoyogedde. Era byemu ku byali binjagaza ennyo monitor awo. Bayine osobola okukola ekintu ne wayitawo n'omwezi. Baloka bakuyita kola ekintu kiri sokoddemu osoma emmannyo eyo tugenda kukuwaayo ka training naye kati okitegeera kugamba nga tebakuteeka ku pressure. Then ne tufunako essimu okuva ku Galaxy
kati ate Galaxy yo twalemagana ku cost sharing nga bo bagamba baagala tunoonye ba sponsor tugabane ate ne era sendi ye yabirimu bwe baatuukirira namwe kati sendi ayi tukole cost sharing kati fe product yaffe ekitegeera netubeerako nagamba anyway kati bana abalala kambaleke but the challenge now is the money sente kuba radio is very demanding radio is not as flexible waliwo ekya kati nga bweri product kati ya Kasuku live gwe n'ogigulanga bweri radio n'egigula ogigulanga bweri mu Uganda kati radio ne TV tezisobola n'olangiramu ebibyo gundi yali esobola okukikola ekyo yali next media next media baatuyitako olina omwakiri ne feed gwe n'ojjako squeeze back zeza online actually that was the idea from them naye nga sente twagala emyezi 6 tebakujjaawo awo wooli naye nga twagala emyezi 6 pozi n'ekirala ekyatulemaganya nabo kyali nti ate bo baali batwala copyright nakitegeeza nti bamala omukozesa wano ate bagenda omuzza ku Afro Mobile kati awo netugamba nti sente netuzongeza n'emyezi tugamba kati awo ekiba ekityo mutuwe mwaka awo ne musigaza bi content byammwe paka nakati naye I don't know radio and TV owners balina otuula wansi the solution zentera okugaba unfortunately zijja kulivinga abantu nga bali unemployed naye media manager yenna wa media owner anasurvivinga alina okusala ku bakozi programming n'agitereeza n'ebeera highly influenced by music okitegeera music n'abeera mungi nnyo ate nga music mulungi nikiryoka kitambula bafune ba music director abalungi balina obbafuna mu buli mbeera waliwo omusajja alondera Pastor Pera oba yamwerondera ye mwennyini yamwerondera naye ngomanyi nti Sematimba yasala costs anti alina ku makya present omu kati akawungeeza ate n'emmese bye yavaawo teyazzaawo presenter kati bali babiri kyali kyakyaliyo kati awo anyigamu sports yekka n'amawulire anti bateweza bakozi 9 on air balinga bannaawo babataano naye oyinza omubaga mu rating omusanga mu bulungi kisoboka so byebyo kati the struggle is there. How do TVs and radios rebrand, reinvigorate themselves? It is a tough call, but they have to move that direction. Okujjako ekya kye basobola okukola actually nze kye nali ndowooza Dembe FM kye yandikoze yandigenze neetuukirira some big names mu industry nebagamba nti ngenda kusasula akakadde neenoonya basponsa bujja ekiri e Kenya omuntu abeera waawo nga basponsa baalyako obuli anti naye efuna mu bulanga anti kati olaba waliwo ayagala olanga ne Kasuku kuba Kasuku okyagala kyegamba waliwo ayagala olanga ne Saimo kati radio bebekkiriza Kasuku n'akwata miliyoni n'alyako 4 radio n'etwala 6 on top of the other 1 million. Tulina obuzibu omu tulina abantu abalina amannya naye abantu abalina amannya nga bali relevant ate kati batono ate kati dynamics zigenze zikyuka baana bali ku TikTok kati be baakabi osanga omuntu nga kituufu erinnya ly'amaanyi naye nga takyalina mboozi na relevance y'emulembe guno tekyakola ki kale kankuleko ogende bannaaye basibu ne banya mumbeere bulungi mweraba. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.